mpagira endowooza y'omukulu Nsereko gy'aleese, kubanga w'otunuulira abannayuganda bonna kebeere nti West, Central, mu East gyenva, South, everywhere, abantu bonna olabira ddala nti twolekedde akatyabaga. Onuulira ebiriwo ssaawa zino mu ggwanga, Uganda yeesigama nnyo ku by'obulimi, naye kati kano akawuka akajja amewaamu kabimazeemu amaanyi. Ekitegeeza nti omuntu yagenda n'afuna kaalooni ng'alina ebbanja, oyagala toyagala tagenda bisasula olw'okuba nti waliwo kino ekyagwawo. Genda otunuulire ekiri e Buliisa, bannaffe abalunzi b'ente kati nabo ente yagulanga emitwalo 8 eri kugula emitwalo 5. Kati omuntu yagenda mu banka n'ajjayo akasente, eyagenda mu Nigini, yagenda mu Visa whatsoever, kati kitegeeza tasobola bisasula. Ekyo kiba kitegeeza nti waliwo obuzibu bwe twolekedde nga tetukyasobola kumalako, era ojja kwesanga nti abo abagagga abasobola okutuukirira offers endala be bagenda okujja bagule ebyabano byonna. Now our approach, which is domesticated, is seeking to cover all Ugandans and strengthen their productivity, which I think is the idea that the president has been pushing, that they want to bring people into the money economy. But as of now, we don't have an approach that will help us to realize that quickly. We have issues of interest rate, which is very high. It's difficult to borrow money as an individual. If you try to do so, it's very expensive. So part of this bill will help to address the issue of fixing a rate, so that even people who have been bailed out can still continue to interface later with the other commercial banks, but when it is regulated.